Good morning, good afternoon, good evening. Muli mutya eyo bassebo ne bannyabo. Olwaleero tuzze n'omulamwa ogukwata ku Jjajja Ndaula. Jjajja Ndaula y'ani? Jjajja Ndaula musambwa era guli ku butonzi. Ono yaweebwa obuyinza okulawuna ensi eno. Okulawuna kuba kukakasa nti buli kimu kiri mu nteeko, as in patrolling. Kansube nti mukitegedde bulungi. Kyova olaba abamu bagamba nti Jjajja Ndaula munyeenye. Yeah, it makes sense kubanga kati okupatrollinga ensi yonna, of course oteekeddwa okuba ng'osobola okusinziira mu bwengula. Jjajja Ndaula alina amannya mangi era n'ebiti bingi mw'atambulira. Omuli n'erya Ssemwezi, Ndawula ddoboozi, Ndawula mayindo. Ndawula alina amanya n'ebiti bingi mw'atambulira, naye nga ye kye tuteekeddwa okumanya nti musajja mukwasisa w'amateeka era mu nteekateeka bw'eti y'ensonga lwaki ayita n'abanene era ababeera ku lusegere. W'osanga Beene tabulawo, w'osanga Jjajja Kiwanuka tabulawo, kwegamba abeera ku basajja abo abanene era ng'ebiseera ebisinga y'akulembera. Azze atambuza amaanyi ge mu mitendera egy'enjawulo naye nga mu lubereberye lyali ddoboozi. Obuyinza obwamuweebwa bwatambulira ku ddoboozi ng'era bugamba nti eddoboozi eryo gye linaakoma naye obuyinza bwe gye bujja okkoma, okukakkana ng'ensi yonna agiinako obuyinza. Mu misambwa ye Ssaabalangira era mmwe abamanyi obukulembeze bw'abalangira mumanyi ki Ssaabalangira kye kitegeeza. Kati ate bwe mu buufu obwo bwe bumu era tulaba nti mu bwa Ssaabalangira ate kumpi emisambwa gyonna gitudde mu Bulangira Nabumbejja. Jjajja Ndaula yeeraga mu buli mutendera, mu butonde, mu bubumbe, mu buzaale. Era osangayo amayinja nga galina ebisundosundo, ebikaatakaata, n'osangayo emiti nga girina amaggwa n'ebikaata ebyo, n'osangayo ebimera eby'enjawulo nga birina ebisundosundo kati nga bw'olaba endeku ezo. Kale kwegamba yeeraga mu buli kiti. N'ebisolo era nabyo abitambuliramu, kwegamba kizibu okugamba nti ayina w'atatuuka. Obwandawula buzze butambulira mu Uganda muno era nga batambuza emikolo gyabwo. Ng'omwana omuto ng'agenda okutandika okukola emirimu baamusibanga endege mu magulu. Ku magulu kuno n'abaako endege, olwo n'atambuza ekiti ekyo eky'obwandawula era n'akola emikolo gy'abalongo ba Ndawula. Bw'atyo obwandawula mu ye amaanyi ago ne gakuŋŋaana ne gaba nga gamutambulirako ng'akula. Era omwana bwe yatuukanga okwetongola, ennyumba gye yasookanga okuzimba yabanga ya ssanja. Baasookanga ne bazimba ensiisira nga za ssanja, ekyavaamu nga babaga emmuli ne basonsekamu essanja. Emirembe bwe gyagenda gitambula ne baba nga olwo oludda lumu lwe baseresa essanja naye nga tteeka balina okuseresa essanja. Kati ne kiba nti nga bw'ogamba nti omwana omuwala bw'akula akola emikolo gya jjajja musoke, kati ate nga ye omulenzi bw'akula akola emikolo gya jjajja Ndawula. Olwo n'aba ng'asobola okubeera n'olulyo olujja okutambula. Ensangi zino endyo z'abantu zisaanyeewo n'osanga amaka nga gasaaniddewo ddala. Akamu ku kabonero akalaga nti olwo olulyo lugenda kusaanawo kwe kubanga amaka ago gazaaliddwamu abaana abawala bokka. Jjukira bazaala bafulumya. Kati mu ngeri eyo omusaayi ogwo guba gugenda kukoma awo okuggyako nga wabaddewo okusaasira okw'amaanyi ennyo nnyo nnyo ddala. Naye nga ekyo kiva kuba nti omukulu ono tateredde mu maka ago.
bwe kityo bwe kibeera. Jjajja Ndawula azimbirwa ennyumba ey'essanja olwo ng'ali mu butabaazi naye ng'obutabaazi nga buwedde azimbirwa n'ennyumba endala. Kale saagala mugambe nti ate twasanze wali ennyumba nga si ya ssanja wamma maama naye mbu ya Jjajja Ndawula, baatugambye ya Jjajja Ndawula yabaddeko n'amabaati. Esigala ya Jjajja Ndawula, esigala ya Jjajja Ndawula. Ensi eno ezze ebeerawo ng'abantu ab'enjawulo bamanyi okukola ebikolwa ebinyiiza omutonzi. Nga bamanyi okukola ebikolwa ebinyiiza omutonzi. Kale mu ngeri eyo bino nga bikoleddwa obusungu bukka. Kati obusungu bwe bukka ffe ng'abantu tulaba nga bulwadde gye tuli. Bwe tutyo nno bwe twanyiiza omutonzi emabegako eyo n'aleeta obulwadde obw'akawaali. Buno nno bwaluma abantu ng'obulwadde buno buleetera omuntu okumera ebikaata n'agongobala oluusi n'akutukako n'ebitundu ebimu. Kale obusungu nga buno nga busse, obulwadde buno bwakwatanga nga buva ku muntu omu ne budda ku mulala. Wabaawo abeeyimirize buli kiseera ababeera awo bambi okutusaasira. Kale abo bwe batyo be bassa endagiriro ne batugamba nti ensonga eyo mugikole bwe muti. Kale endagiriro yajja era abantu abo baakwatibwa ne bateekebwa ebuwaali ne bakolebwako emikolo n'ebyabwe byonna ne biteekebwayo eyo. Olwo amateeka ne gakka agagenda okumalawo endwadde eyo. Bw'etyo endwadde n'eba nga yakola ki? Yaggwaawo, ekitundu ekyo nga kiwummuliziddwa buwaali. Mu ngeri eyo omuntu singa weesanga nga Jjajja Ndawula akutabadde n'akuleetera ebirwadde ng'ebyo, ogenda ebuwaali n'omubikka. N'obizzaayo n'omubikka. Naye obuzibu bwe tulina ennaku zino nti ate abagenda ebuwaali bagenda kunona buyinza. Bwe batyo ne balyoka batankuula ebirwadde bye tumanyi ne bye tutamanyi ate ne babikomyawo eno mu bantu. Naye ng'ekyo kijja lwa butamanya. Oli tamanyi, ye alaba mbuga, bo balowooza nti buli mbuga ebeera ya kukimamu maanyi so ng'amaanyi agamu gaba gaawummuzibwamu nga si malungi eri abantu. Jjajja Ndawula ng'akutabadde asobola okukulwaza ssenyiga atawona. Omuntu n'abeera awo ng'ayogerera mu nnyindo lwa ssenyiga ekyo, abamu bakiyita kibowe, abalala kiwanga, ekifuba ekitawona, ensundo omuli ez'emabega, amayute, namusuna n'olukuku. Kale bino byonna ng'abiraze tumanya nti Jjajja Ndawula alina ky'abanja era ne tusala amagezi okukituukiriza. Tusala amagezi gano naye tugasala tutya? Tusobola okugamba nti Jjajja Ndawula ali mu kiti ki gy'oli, kubanga si buli muntu nti agenda mmuwongerera. Eriyo oli ng'ajja kugabula bugabuzi kijjulo atereere, eriyo oli ng'ajja mmuteerawo buteezi ndeku atereere, eriyo oli ng'alina okuteekawo endeku n'effumu asobole okutereera. Kale Jjajja Ndawula awongererwa ebintu bingi omuli effumu lye ery'ennimi omwenda, endeku, ayina ensuwa, ensumbi, emmindi, ebibya, ekkanzu, bifundikwa, kwegamba ye okusinziira bw'aba akubanja. Kale kiba kirungi ne weezuula n'omanya nti Jjajja Ndawula bw'aba ajja gye ndi ajjira mu kiti ki. Awo n'olyoka omanya ekituufu ky'olina okukola. Musajja muyonjo era awoomerwa nnyo ebiwoomerera ebyo, tumugabula ebibala, juyisi w'ebibala. Bw'aba alidde emmere nga agabudde ekijjulo ekifumbe atera kuba piraawo. Jjajja Ndawula wa mukago nnyo n'abantu abo abalumikattaka. Wa mukago nnyo n'abalumikattaka. Ky'ova olaba abasinga obungi bamuyita Haaji kubanga ayambala entalabuusi bw'aba akweraga ebiseera ebisinga bw'atyo bwe yeeraga eri abantu. Kikulu ekimuliko muyonjo era mu buufu buno mwayagalire nnyo Abasiraamu abo abalumikattaka
kubanga nabo balina obuyonjo obwo bwe basussa awo ne banaaba emirundi 5 olunaku. Muganda wange bintu si byangu nnyo ebyo. Kale bw'olaba ng'omusiraamu ng'akukyalidde mu kirooto ng'ayambadde entalabuusi ng'omanya nti Omulangira yazze. Twanyumyamuko awo ne mbabuulira bw'aba azze omuyisa otya. Kale nno mu ngeri eyo era yatera n'okuba nga yatera okulumba alumbagana Dickson. Kati ogenda okulaba ng'omwami Dickson amusiiwa bino amusiiwa biri. Dickson bw'azimbirira, Dickson bw'akuba obutulututu, Dickson bw'akola obusundosundo ng'omanya nti akubanja tayiri. Oba oli musiraamu oba toli musiraamu ye aba ayagala tayiri. Kale ndowooza mutegedde lwaki eriyo abasajja abatayirirwa nga bakulu ng'ate si basiraamu. Ebiseera ebisinga abeera ye ng'asimbye amakanda ng'agamba ggwe oli wange nina okukulamba, so nga olina okugenda ku ttayiri eyo okusobola okukola ki, okutaasa Dickson ave mu bulumi. Ekitegeera abantu tuzze tukola ebintu bingi ku nsi kuno ebinyiiza omutonzi, era kye njagala mumanye nti oluusi tetubeera ffenna abamunyiiza. Baba bantu ssekinnoomu oluusi naye nga batudde mu bukulu obusobola okumunyiiza. Kati kambawo ekyokulabirako. Nze lumu jjajja waluse ampita anjagala ku walusi. Ŋŋenda ku walusi. Ntuuka ku mayembe ga mbogo. Nasangayo omwana omuwala ng'ayina ekika kye yeddira. Nga ŋŋamba nti lwaki tojjaako eyo ewaffe mu mbuga y'ewaffe tubeere eyo ew'omukulu w'ekika ekimu gye tukolera ensonga. Ne Sande eno tugenda kubaayo n'olukiiko. Ko nze nja kujja kubanga twali tweddira gumu. Kaakati Sande etuuka ŋŋendayo. Kati bwe ŋŋendayo nayanguwa nstadinga embeera buli kimu. Olukiiko lwali lwa ssaawa 7 nze natuuka 5. Naba ngamba ojjira otuuliddeko awo. Munda mu kakomera kali awo katonotono. Omukulu w'ekika ono ali awo mu kibuga. Kaakati bwe ntuula bwe nti ŋŋenda okulaba bulumuzi 2 buteereddwako essanja. Ne neebuuza ate awo ki ekiriwo? Agamba ennyumba ya Jjajja Ndaula. Wano wabweru of course waliwo amafumu ga Jjajja Ndaula 2 erudda n'erudda. Naye ngenda okulaba nga wavaayo obusowera nga bufuluma. Kati nagenda okusitaadinga pateni y'obusowera buno nga bulabika bulina omulimu gye bukola mu nda eyo. Ko nze oba bulina baagabuddeyo ebibala ne bivundirira kati obusowera buli mu kulya. Naye nagenda okulaba nga si kituufu, waliwo ekibulamu. Kyenva mbagamba naye njagala kweyamba emmanju yewwa. Ne baŋŋamba yingira awo mu kayumba k'essanja. Wallaahi ngenda okubikkula akayumba k'essanja nga munda ttooyi ewedde emirimu. Saayingirayo. Nadda ne mbabuuza kye mugamba ennyumba ya Jjajja Ndaula ttooyi? Nti ye anti yatugamba waliwo jjajja ali eyo bwe bajja yatambuza ensonga zaffe, yatugamba mbu Jjajja Ndaula yalagira tumuzimbire ttooyi. Kati ne ntunuulira embeera eyo ne neebuuza nti bannange ddala ddala kituufu singa ogenda mu bitundu we batazimba ttooyi n'obagamba muzimbe ttooyi, olwo ttooyi eba efuuse yiyo? Natunuulira abantu bano ne ndaba ng'ekintu kino baakikola kigenderere okuddira obulangira bwaffe babuwunike mu ttooyi. Kikolwa kya bulogo nga kikoleddwa omukulu w'ekika. Ekika ekikulu ennyo mu Buganda wano. Ate ng'omukulu w'ekika oyo wa ku lusegere ne Kabaka. Nze nanyiiga. Okumanya nanyiiga nalaba nga sikyasobola kumalawo eddakiika endala 2. Nga ndaba tugenda kweyoola n'omukulu w'ekika. Ne neebuuza ddala ddala kisaanidde? Ne ndaba nga tekisaanidde. Nakwata nsawo yange ne nsiibula. Naye nga nali mmaze okutegeera
nti ekyo ddala kye kyakolebwa eri Obuganda. Obulangira bwawunikibwa era nga buli mu ttooyi essaawa eno. Kyova olaba ensonga z'abalangira ziri bwe zityo nga bwe ziri, si bokka wazira ne mu mpewo. Ebintu bino njagadde mubimanye, muleme kutandika kwebuuzanga bibuuzo. Lwaki ebintu tebitereera? Lwaki? Kubanga waliwo abakulembeze abatudde mu kufuba okulaba nga tebitereera. Bo balina amazima ge bakweka. Kati kino njagadde mukimanye kubanga mubeera nga mwebuuza kati obusungu busituka butya? Bwe buti obusungu bwe busituka. Kubanga ensonga eyo bw'esigala etambula nga tutereezeddwa, ekiddako awo omulangira aba ajja kututabaala. Nga bwe mulaba bwe yatabaala Busoga n'abalumya envunza, naffe asobola okukitukola wano n'abaako ky'atuleetera ng'eggwanga ne tukiwuliramu. Kale kye kiseera twetunulemu ekyetaaga okutereeza kikole ki? Kitereezebwe. Mmwe ensonga be zikwatako mulekeraawo okwesuulirayo gwa nnaggamba, wazira muffeeyo eri ebyo ebigenda mu maaso, kubanga ate bye bijja okuvaamu obusungu obuyitirivu obugenda okutuyisa obubi. Kale bannange, kale n'omusomo guno olwaleero njagadde mumanye, mmwe abakeera enkya ne mugamba abalangira batuluma, so now you know. Kye kiseera bannaye twesalire ku magezi. Ffe turipootinge tumugambe nti bannaye ffe tetubiriimu, ebyo ebikolebwa tetubikola ki? Tetubiriimu, azin tubaweeyo abo ababikola abavunaane bo nga bo, so si kututwalira wamu olw'okuba nga twalaba ne tusirika. Nze kye kiŋŋaanya okusirika ninga akambi bagambe mmwe bekikwatako mubimanye. Mbamanyi bonna, sina gwe simanyi mannya lwakuba sijja kubaatuukiriza wano. Nze kye nsaba kiri kimu, beetereeze eri omukulu oyo gwe bataanuula kubanga tebamanyi kye batutaanuulira. Bayinza okuba bakimanyi naye nga balowooza kyakusaaga, kati nkyogeddeko, beetereeze. Kale bannange, mwebale nnyo okwekumira ku mukutu, mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga, mwebale commentinga, mwebale buli kimu. Mbalindiridde okumanya ebibuuzo byammwe, endowooza zammwe, na buki kye mulaba kye tusobola okukola ku mbeera eno okulabika nga etereera bulungi. Tuddemu tutambule bulungi, endyo zaffe zirekeraawo okusaanawo. Bassebo ne bannyabo, akuume atakuumira mpeera weewaawo.